twalipotinga dde omuti guno mu gw'amasannyalaze. Abatuuze b'e Kamwokya ku Church area okutabukira aba UMEME kiddiridde okubategeeza ku mbeera y'ekikondo ky'amasannyalaze ekiri mu kitundu kyabwe nga tebafaayo. Bagamba nti guno si mulimu gwabwe okukyusa emiti. Nebagulaba buli muntu gw'obuuza agamba nti alina omulimu gwe. Tumaze emyaka ebiri tulipotinga omuti guno. Lwansonga n'okutunulira gugwo mukage bagulinyiridde. Kati bakyalinnya naye gabagindi bagutya. Abatuuze bategeezezza nti omuti guno gwali bwenkuyege ne gujjamu ebituli nga kibuyaga ow'amaanyi lwalijja mu kitundu kino tagenda kuguleka waggulu. Ewaya ziizo zonna bakuleze bwe bati. Tubeka abaana baffe waka ne tugenda okukola. Ku mabaati tubeera ku mirimu tweraliikirira abaana baffe olw'omuti guno gw'amasannyalaze. Amasannyalaze tebatufaako. Guliko waya nnyingi ezitambuza amasannyalaze nga ziyita mu mayumba g'abatuuze, ekintu kye bagamba nti obulamu bwabwe buli matiga saako n'abaana baabwe abalinaanye omuti guno. Twabaleeta no mwezi gwa kusatu. Ne babagamba bati. Ne bagamba enkya tuguleeta ne tusangana wali ku luguudo ng'emiti weegiri egy'amasannyalaze emmotoka egireese. Ne batugamba enkya ogwamu tuguleeta ne tubaleeta wano. Amasannyalaze bwe bazi. Oba emirimu tebakyagisobola busobozi. Mututuusizeyo obubaka naye tufa. Bwe nafaayo oba omuti gwawe bagunona banone. Naye nga tulina obulamu kubanga batubeera ku nkenge n'enkuba egenda n'etonnya. Ffenna tubeera nga tuli ku nkenge. Ssentebe w'ekyalo Kakoza James abatuuze bamutegeezaako ku nsonga eno, bw'atyo n'ayogerako n'aba UMEME wabula tebalina kye baakolawo. Abatuuze balagidde aba UMEME baggyeko amasannyalaze basobole okutaasa obulamu nga n'abamu amayumba bagadduseemu batere beetegule ekibambulira. Sise birungi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.